basi omukulu oyo bayita Mesarch Semakula omusime Mesarch Semakula omukulu owa passport olutalo olwaba luseewo wakati w'omukulu gwe bayita Abitex luno simanyi lunaggwera naye Abitex yalutandise obuzibu buno buvuddewa omukulu Abitex yajja n'agula ekivulu ky'omukulu gwe bayita Chris Evans ekya Freedom City okutandika nga 29 asatu ekyali Masaka ebyerukaya byonna ng'omukulu wa Abitex kikofiira ayina okuba ate nga abitambuza kati omukulu wa Abitex yavuddeyo n'agamba nti abayimbi abataagaliza kuliko omukulu gwe bayita Mesarch Semakula olw'ensonga nti ennaku z'omwezi nga 29 olunaku olwennyini omukulu Mesarch Semakula asobola okuba ate nga asasula David Lutalo ajayimbe awo ku passport emakindye ku lunaku olwennyini ate nga Chris Evans yalina ekivulu wali ku Freedom City neyeebuuza gwe omuyimbi atayagaliza neŋŋamba Abitex yabyogedde oba ki omukulu wa Abitex agamba nti omusajja oyo Mesarch Semakula alina omutima omubi abaali wajiddeko olutalo luno lulina kuba lutalo lwa Eagles enkadde ne Abitex obusungu Abitex ayinza okuba wabujja n'agamba nti ensonga ze bagirabyemu obutakwatagana wadde n'akamu agamba n'omukulu David Lutalo amunenya kubanga omukulu no yayimba naye oluyimba yali badde ekivulu akigaana ku ekonome eno nga David Lutalo agaana ekivulu omugagga amuwadde ayimbe Abitex wuno nga akolima agamba nti abataagaliza Mesarch wuno olunaku olw'abiri olw'omukaaga oluwedde mwebale kubagira Chris Evans ate mwebale kubeera mabega we ne mutamuvaamu olaba akaaba tewali kimukoleddwako naye ate mubakubula mu concert ye kyali badde kirungi mwebale kwagala Chris Evans abantu abamu abaludde mu mulimu gwaffe guno bakozesa emitima egitali mirungi Chris Evans yategese launch nga ffe twasooka okuteekayo post Jose Chameleon tumumanyi already yawanise dda Palaso mwamulabye nga amaze okuwanika kati date tuba tuzimanyi n'omwezi naye neewuunyiza nnyo abapromota abamu naddala abayimbi abamu baafuuka nabo bategesi kuba toyinza kugaana muntu kubanga muyimbi ate n'omugamba nti atege toyina kutegeka ono mu Uganda okola buli kimu kyoyagala okukola naye n'olaba nga munno ataddeyo concert ye nga 29 concert y'omuntu ebaŋŋambaga ye concert y'omuyimbi kasiteeku kkubo oyinza okuggwerawo ddala ku maapu era tubakubeera ku Freedom City ne tutafuna abantu Chris Evans yali badde takyalina kyagamba abantu olunaku lwotesetese concert tuweetaaga kubaayo muntu yena inaataddeyo wadde birthday party wadde oba toyina buyinza n'ebintu ebyo tewaliwo amateeka gatufuga naye olw'obuntu bulamu obwo omuyimbi nga ataddeyo concert basi abajjukira Abitex yali agamba nti Palaso lwaki alamula n'ateeka ku miliyoni 2 kati akirabye nti business n'oli omukulu yakola business eyiye Mesarch yakola business eyiye omukulu wa Abitex wuno agamba nti Mesarch Semakula alina omutima omubi n'omuteeka meters teziwa na 10 n'oteekawo concert ekituufu yabadde ntono bababira abantu nga 100 1,250 naye omutima gwe yateesezaayo concert ku lunaku lwa Chris Evans Mesarch Semakula ne David Lutalo ogwo omutima tegwabadde mulungi mukkirize mugaane oba buluvu oba mululu oba mutima mubi nze manyi gundi oyo abamitaani ayo Mesarch Semakula baatunula mu kamera akulaga nti muntu mulamu nnyo naye njala kubaga Mesarch Semakula kinjala mu kifune kuva ku nze kubanze kuva dda tetwematira omwami gwe bayita Mesarch Semakula y'omu ku bantu baatunula mu kamera ne yeerungiya ne Lutalo waako Lutalo gy'omulabe bwe baakola interview tasobola gimalako nga tasise n'ebino bina byasekka makweka nsaamu omusajja bakola naye concert n'okola naye oluyimba ne lutunda nnyo kakati David Lutalo gwe gy'omwetegereza baabeera mu kamera aseka n'aseka naye David Lutalo kino kiwakoze ejjo okuteeka ku concert ku lunaku lwa Chris Evans kubanga mu bantu badde tusuubira okumuwerekerako twali tukusuubira okubeerako bwe mba nakola n'omuyimbi kolabo kyateeka nti nyina okuba naye ku kivulo omukulu wa Abitex avaayo nga yemulugunya ku mukulu Mesarch Semakula n'omukulu David Lutalo agamba nti baamukiika ekivulu ku Freedom City ebyo mbadde mwebuuza nti Chris Evans baamukuba tiya gaasi okukaaba ku TV ndowooza nannyini script mumutegeera omukulu wa Abitex akyagamba nti yali tasuubira David Lutalo butajja naye Abitex naye akirabye kubanga mu bantu badde tusuubira okumuwerekerako twali tukusuubira okubeerako ate nga Chris Evans ye yasooka abawagizi ba David Lutalo be bawagizi ba Evans be bayimba bandi ali owomulembe guno tugambe nti bandi ali abani audience yemu naye ekintu ekyo kibakoze David Lutalo okukola ku
concert ku lunaku lwa Evans ekyo kyakulabisizaamu ate promota eyategese concert eyo omuyimbi yaligambye Mesarch bebanga yapangisa Lutalo yali mugambye nti tujja kulabika bubi nga munnaffe ali wali ku Freedom City kuba ennaku nnyingi nnyo mu ggwanga yali badde asobola okulugjawo n'alikyusa. Abitex bwagamba gwali ey'amasoko ombulire omukulu Mesarch Semakula alina omusango okutegeka ekivvulu yakola ekifo kye kufuna ssente ate g'omusalirawo bye binonne ebyali bye mwawulirako ebyene Masaka. Soko ngambe omukulu Mesarch Semakula yadde talina musango wadde n'ogumu. Abitex agamba nti obwo butaagaliza mu ndongo y'eggwanga Uganda Papa's Sport etuuza abantu nga bameka, Freedom City yeetuuza abantu bameka. Freedom City eri ku Najjanankumbi, Papa's eri eno Makindye. Omuntu atagende Najjanankumbi era tajja kgenda agende Makindye agamba kangendeko ku Papa's. Abitex yagamba nti empala naye akataddemu nti empala naye ne Mesarch ndoze empala n'eri ya Eagles.